tofuna seka bona wewe ni basi walifanya mkeo ese una kubali sababu wastani pale tulizo urugendo mu friend na kunapendeka na janga kula na promotion kama nao pesa kuganga chini. Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Skawes, straight out of Aromatic Entertainment. I'm just so happy on a colorado nti oyinza okwebuza nti Maurice Jordan K Media leero etuletedde ki mbaletedde omukyala n'omwami batumushabe. Yes, omwami ye mwami tumushabe Fred, omukyala ye Rachel Fred, atenga pastor, atenga mubulizi wa njiri. Yes, omukolo gw'amaanyi leero, it's a Thanksgiving. Atenga tugenda kubeera nga tubeera wano naye omukolo guno gwetabyeko abantu ab'ebitiibwa bangi nnyo nga mwemuli n'abazanyi ba Aromatic Entertainment abamu bagwetabyeko. Lwaki? Nti kubanga omwami ono mwami wa kitiibwa, oba famire eno ya kitiibwa, famire eno eyina ekisa, famire eno eyina omutima omulungi, ate nga bakwano baffe, ate nga bajja kuba bakwano baffe. Anyway, kasooka tugendeko mu mukolo guno tulabe kiki ekyabaddewo Thanksgiving. Omanyi abantu yes bakola Thanksgiving ezenjawulo, but this was different guys. Trust me. Olikola byatuka wali mu kooti mu kusooka wali abadde Pastor Amos oba omusumba Amos. Abantu batambudde nno engendo bavudde ddala wala kuba nina n'ebinala bye bavudde embalala. Kasooka tugendeko mu mukolo guno tulabe what really happened. Chabade kitya. After there nja komawo nkubulire ekiddako. Tovaako ku channel ya Maurice Jordan Media. I'm coming back right away. Ne balabye ebirungi by'okoze ne basalawo ne bagamba nti tegabadde maanyi gaffe naye abadde gwe Mukama, ne bakomawo okwebaza. Naffe tusaba ayi Mukama nga bwe bakomyewo okwebaza gy'oli, leka okwebaza kwabwe Mukama nge taata kusitulibwe kugende gy'oli nga bwe wasiima okwebaza kwa Abeli. Mukama nge taata siima okwebaza kwa bano. Twagala kukwebaza ayi Mukama olw'abantu bonna Mukama batindikize egendo ne bava yonna gye bava ne batuuka mu kifo kino. Mukama tukwebaliza abantu abo era tukwebaza olw'embeera y'obudde ennungi Mukama wange taata gy'otuwadde nga tugenda okugulawo omukolo gwaffe ogwaleero tuguteeka mu mikono gyo ayi Mukama. Buli kintu kyonna ekigenda okubeera wano kikuddiza ekitiibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. N'obugalo obwa waggulu nga omuganda wange Mukama tumusitule etendo agengalekalezo zikube nawe Mukama tumutele etendo twali bakufa abaganda bange Yesu n'atusasira etendo tetwayina ssanyu n'osembi bwete Mukama tuwone kusayo etendo
Pastor Amos nga tannabakwata muzindaalo njagala bannyonnyola bulungi kyagenda otuyisaamu omulimu ogumuleese wano agenda tukulemberamu okwebaza Katonda. Each and every one of you have a reason to thank God. Kituufu mulungi ekiseera kyonna ffe nammwe gye mubeera bwe twebaza Katonda tukwata mu nsawo zaffe ne tumwebaza n'ebyaffe byonna. ge mazima. This is the gist of this function. Kansabe yakulembedde praise and worship ojje yakulembedde praise and worship jangu wano mugenda kukola ne Pastor Amos. Twongera okubaaniriza abagenyi baffe abalungi ab'ebitiibwa tusanyusa okubalabako. Amen. Praise the name of the living God. Hallelujah. I'm so excited. Pastor musanyufu nnyo. I'm so excited Essanyu limutta to be here okubanga ze with the people n'abantu in all denominations, buli kuva mu nzikirizayo, whether Catholic, oba oli mukatoliki, whether Protestant, oba oli mukristaayo, whether Muslim. omusiraamu, assalamu alaikum. Hallelujah. We Amen. are all human beings. Ffenna tuli bantu ba Katonda. I have never seen rain for Catholics only. When it rains, talabangako nkuba ng'etonnya nga y'abakatoliki bokka, it is for everyone. ya buli muntu yenna. Kikubire mu Cannot ngalo eliminate some people. tasobola kusosola mu bantu ng'enkuba And bwetasosola. when I see people celebrating others, Bwe ndaba abantu nga bazze okusanyukirako bannaabwe, I feel so happy. essanyu nange linzita naawe kuba mu ngalo bwewulira awulira bulungi. And what I feel now Era kyempulira is kaakano for everyone here. kyo buli ali wano. I'm telling you, Wulira and I'm assuring you, era kakakase you are not leaving this place the same. togenda kuva wano nga bwe wazze. Waliwo Katonda kyagenda kukugatako leero. God is adding something on you. Waliwo ekyo Katonda kyategekedde obulamu bwo. Akitegedde. Number one, Ekisooka Katonda kyakuteekedde. do the will of God today Kola okwagala kwa Katonda kati. and trust Him Omale omwesige. with tomorrow. Enkyayo gimwesigise. I don't know whether you are getting me. Oba bba temugitegedde leero. Do the will of God today Gakola Katonda ky'ayagala leero. and trust Him for tomorrow. Omwesiga okuyisaawo enkya. And I don't want to look at the different situations you are going through. Tesaagala kutunira ku by'oyitamu. There are different situations we are subjected to, Waliwo embeera buli omu gye yayitamu nga yiye. and it must come, Ate ngeri ejja kujja. whether you like it or not. Oba ogyagala oba togyagala. For example, Kankuwa ekyokulabirako. me, I was a subject of rejection. Nze gw'olaba ensi yali yaŋŋaana. And the reason was simple. Bakungaane wamu. Kirungi abooluganda okukungaanira wamu. Bwe bakungaanira wamu, nze am very confident Nze ndi that as I muvumu. speak now, Tinga njogera kati. God is with us. Katonda waali wano. And God is changing the hearts of some people Era now. Katonda akyusa emitima gya buli azze wano kati. There are those who have been in worst situation. Waliwo abadde mu mbeera nga mbi. Waliwo Mukama gy'akujja olwaleero. Weekubire mu ngalo. Waliwo Mukama gy'akutwala. Kitegedde. Nze nkubuulidde. Bwe namala kufuna omusajja oyo bwe yaŋŋamba n'agamba tojja kufa, neewuunya ningamba nowe nga nateera okumuwa muganda wange. Right now she's a doctor. Wetwogerera omwana gwe yali agenda okugaba kati yafuuka musawo. Hallelujah. Ate obwa doctor tiyabusomera wano. No way. Because they heard Kuba baawulira the voice of God. eddoboozi lya Katonda.
and they did the will of God. ne bakola okwagala kwa Katonda, They are what they are now bali kye bali leero because of what they did olw'ekyo kye baagondera ne bakola. mu bwakabaka bwa Katonda. Waawo. Njagala ontegeere bulungi. Wiiri ya Katonda eri etya? Wiiri ya Katonda, the will of God, when we are met with challenges, Okwagala kwa Katonda ng'ofunye ebikusoomooza, do you begin lamenting? okaaba bukaabi, Do you begin regretting? ne wejjusa. The will of God Okwagala kwa Katonda is saying thank him. ayagala omwebaze wakati mu mbeera eyo. Embeera ng'ekunyigiriza, Weewaawo. embeera ng'ekugazeeko, embeera ng'egaanye, ekyokulya nga tekiriiwo, obulamu bugaanye. Funa akaseera weebaze Katonda, kubanga above all you still have life. Amiina. And anytime, Essaawa yonna, essaawa yonna, the door God has created for you olujja olwakutonderwa will be opened. lunaatera okuggulirwa. N'oyingira mu bugagga bwo, n'oyingira mu nnyumba yo, n'oyingira mu kisa kyo. Weewaawo. Bw'oba nga totegedde Katonda, Zikusanze leka nkimumalire. kati bwe natandika okukola wiiri ya Katonda, bwe natandika kumutrustinga for tomorrow, yatandika okunkolera ebirungi. Abantu boogera nti famire yago baafu, naye ndowooza bw'okiteeka kugombolola lefu, our family was in that category. The poorest by that time. Yesu yeebazibwe. Ayi w'ekitiibwa. Ngambye nti oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli mulokole, oba oli of any domination, Enzikiriza yonna gy'okkiriza. waliwo kye tusaba. Haleluya. Naye ate abasiraamu bo batusingako. Ssaawa 12 nga baavuddeyo. Ssaawa 7 they are there. Ssaawa 11 they are there. Naye bw'omala kulya n'okutta Tebakyogera mu bantu, tukireke. Hallelujah. The greatest test of faith. Ekigezo ekisinga ng'ogezesebwa. Waleero mu linnya lya Yesu oba mu linnya lya Allah, kisinzira gyo n'ogamba sijja kusigala kyekimu, era Katonda awulira era addamu esaala. Simanyi kyensobola okubawa, naye kyendina kyembawa. Kigambo kya Katonda weekiri. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Ekigambo kya Katonda kigenda eri Fred, Rachel, Reagan and siblings. It is in 1 Thessalonians Abasessalonike ekisooka chapter 5 sula ya 5 verses 16 16 mu luwandiike 18. You can even add there other verses. gendera ddala 18 n'okweyongerayo awo maaso. 16 16 said, gamba bweri, mugume mushemerirwe ebiro byonna. Fred and Rachel, hear the word of God. Mugume mushemerirwe ebiro byonna. The Bible has 2 words.
What does it say? Huh? Hallelujah. Purne tujira ngume mushemerirwe ebiro byona. Ngume mushemerirwe ebiro byona. Wow. Kandi okwi 17 nokugira mushabe obutosha. Pray continuously. Wow. Pray continuously. This is God. And I strongly believe, bearing in mind on what was here and what was surrounding in the previous years, okay? What has come today is marking the step of, this is now if you were in step 3, this is the end of step 3. Now God is preparing you for step 4. What God has for you is far much better than what you have already achieved. Wow. At one time, some of these words, when we say them, times people may not understand. Pray continuously. Kando muri byona musime mukama. What you have started, let it not be the end of this. Omuri byona musime mukama. Omuri byona mujere muta. Omuri byona musime Ruhanga. Ahakuba echono Ruhanga arukubendeza omuri Yesu Kristo. Yesu yebazibwe. Bwoyongerako olunyiriri 18 waliwo wegambira nti n'ebigambo by'abannabbi mu bicyenculenga. Not every word that comes to you is from God. Waliwo ebigambo nga bwe mugenda kutandika levenda challenges ezijja may be far stronger than what we went through. Yes, yes. Wow. I'd like to say thank you. So come and family. Sawa ya kuwayo katwebaza njagala kino ekibadde nga kigenda mu maaso ekigambo kya Katonda baako kyokwata noteeka mu maaso ga Katonda naawe obeere ekitundu kwekyo. Sawa ya kuwayo katwebaza awo nyini.
mukyali misana. Yes. Tumusabe family fina wali. Lonkinze olunaku lwaleero tetumushabe. Hallelujah. Abalala musobola okuddayo ebifaananyi bwe Kama yebazibwe. Ogere mu luzungu. The rest you can go back. The photos are Kama done, right? yebazibwe. Abooluganda ffenna oba oli mulokole oba toli mulokole gamba aweebwa ekitiibwa. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Abagenyi baffe mwena abalungi tubaaniriza. Buli omu mu kiti kye tubaaniriza. Batuuze bannange ab'Endejje nsanyuse nnyo okubalaba. Bataata ne bamaama ku sayidi zombi tubaaniriza. Ab'emikwano mwena tubaaniriza. Banaye buli omu mu kiti kye tumwaniriza mutumushabe famire. Aneetema kisanyukiddeeko ekyo tukubira mu ngalo. Mwaniriziddwa mu bitiibwa byammwe mwenna abafudde bunaayira mwena tubaaniriza. Mwebale kujja, mwebale okutubeererawo, mwebale kuyimirira naffe, kubanga singa twategese omukolo guno nga tumuze tugwale baddewo. Naye tubeebaza mwenna buli omu mu kiti kye. Era tubasaamu ekitiibwa. Ndowooza kanfukamireko nawansi tubakongeze ku bagenyi. Amina. Tufukamire. Kino Yabare. kyekiraga nti bannaye buli omu yenna tumusaamu ekitiibwa. Buli omu yenna ali wano mugenyi waffe tumusaamu ekitiibwa. Mwebale kujja, mwebale kutubeererawo. Mukama yebazibwe nnyo ab'emikwano. Bannange ndi musanyufu obbalabako. Simanyi kubanga maziga gaagala kumpitamu. Naye thank you so much. I'm so grateful. Ndi musanyufu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalirwana, ab'okumpi, bannange Ndejje. Mwebale kutwaniriza nga bwe twajja ate ne mutwagala. Emmere teva wano ate eva mu Bandejje. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'Endejje, Mukama abampere nnyo omukisa. Nja kwaniriza maama wange Nyazaala. Famire yonna nga bweri. Baavudde Mbalala. Bannange wala basuze batambula. Bannange mbaaniriza. Mwebale nnyo kunjagala famire n'abashemererwa. Agarahanga n'abashemererwa. Engalo z'abazadde n'abashemererwa. Mbwenrohanga ogwo abampera omugisa. Nsanyuse nnyo. Nja kuzzaako taata Nzaala. Taata wange atudde, be mulaba wano ye taata. Omanyi tumushabe famire tugamba eno maama ku sayidi y'omwami, then ne ngamba eno ye taata. Amina. Bataata bange mwonna, bataata mwenna nsanyuse okubalaba. Mwebale yonna gye muvudde. Bannange nno si kumpi taata wange okubeera wano. Avudde wala naye n'okujja mpulira essanyu. Basenga bange mwenna, bataata bange mwenna, ne maama wange nkwaniriza. Mwebale nnyo okujja. Ab'emikwano bonna, abasumba bange, waliyo ab'ekibuli, waliwo ab'eno ab'embuya,
banange naggulu abasumba bangi naye mwenna mbaniriza mwebale kujja buli omu mu kiti ky'ab'ekibuli bannange mbaniriza nnyo mukubira ab'ekibuli mu ngalo. Yes. waliwo bakiti kifumba bannange mbaniriza wenabo webali munsanyusiza balamu bange mwenna mbaniriza bannange tubadde twaniriza naye essanyu tulina lingi naye mufiiringa two mube wano waka tewali bugenyi era omwami kababuulira ekiddako naye nga tuli basanyufu. Amina. Nga tunagenda wala katwanirize mukama waffe mu kitundu owerosi ajje abuuze ku bantu tugende mu maaso. Amina. Engalo za chairman ziri wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukolo gwa Fred gukulemesa entandikwa kubanga ekifaananyi kye nazze nakyo kiralamu naye amanya nze Abbas Kibudde nga ndi mukulembeze ku kitundu kino era nga nze nkolanga General Secretary. Mukama wange ali ku mukolo gwennyini okufaanana nga guno emayi eri ansabye okulaba era n'okutuusa okwetonda kwe nti bakeereyeemu wabula bajja. Entambudde n'omutongole wa Ssaabasajja Kabaka omwami Ismaila Kityo sebo omukulu Ismaila Kityo ye mutongole wa Ssaabasajja mu kitundu kino omumanyi. Batuuze bannaffe mwenna bannandejje tuli basiimu nnyo ate n'abagenyi baffe okuva empuyi gye mpulidde abafudde okumpi n'ewala tuli basiimu tubaaniriza nnyo mu kitundu kino eky'Endejje mu Lubugumu. Mpuliddeko ab'Ekibuli, nze ndi muzaale w'Ekibuli. Ab'Ekibuli mbalamusizza nnyo, nze ndi we wa Mutajaaza we banzaalira eno n'ensengayo naye n'abeeno ne bansiima ne bagamba omukulembeze waffe. Bwana Fred ono okuva lwe yajja kuno nze buli lwe mwetegereza ne madamu we nfuna ebibuuzo bingi. Omusajja bwe biba bya bufuzi ali ku ground, musajja mwetowaze mukakamu ate wankulaakulana teyeemanyi era ndowooza ffe tumwogerera ti oyo musajja mufunyi naye ye tafaanana embeera gye yeetwalamu. Sebo tuli basiimu nnyo ne famire yo, tuli so grateful kubanga olina kyoyongedde ku kitundu ky'e Lubugumu ate nga kinene mu kutwaliza wamu. Nga Ndejje tuli kitundu ekikula. Buli lwe tubeera nga tulina abantu abafaanana nga bano abajja ne batweyungamu ate ne batatufaamu ne batunywereramu, bannaye tusiima. Famire eno nsaba mugikubireko mu ngalo kubanga erina kyeyongedde kinene nnyo ku kyalo ky'e Lubugumu ate n'Endejje ng'omuluka okutwaliza awamu. Sebo tweyanziza nnyo, embeera eno batuuze bannaffe balamusizza nnyo bannaye
mwebale kujja, mwebale kubeera ba neighbors, ba friend mbalaba, muweerera ddala ab'emikwano mbalegedde, mwebale nnyo, mwebale ddala obudde bwe mutuwadde, mwebale nnyo. Mukkirize kituufu ekiseera kyekyo kyampeereddwa, ndabira ddala ng'eddakiika zange zezo ziweddeyo, naye nga ssentebe ajja kujja ajja tusanga inshallah, naye nga obubaka bwe mutuusiza. Mwebale nnyo, mwebale. Kale mpita maama wange, maama ekyo tebagambye Mr. Freddy baba mukulembeza ali ku ground kati agenze wali maama, aganye okuyita maama agenze wali maama. maama mbadde nkusabira osabire ekyokulya kyaffe ekyabagenyi baffe ekukyemisana. kantwala omukisa ogwo kubanza mwena kubakiira omu izina lya Yesu. Kantwala omukisa guno mwenna okubaaniriza mu linnya lya Yesu. nintwala omukisa ogwo muhango ahabw'okurinda amagara gaitu akabaasa kuturundana turi abahuriire aha omu kicweka. Twala omukisa guno era omunene ennyo Katonda gwatuwadde okutukuma obulamu bwaffe okututusaanulira ku mukolo guno ekicweka kya Rubugumu, mu kitundu kino ekyerubugumu. ninsiima Ruhanga imwe mwena tikwiza kusorora kwihaho Ruhanga atutereine ahabw'okutukunda munonga. Neebaza Katonda ku lwa mwenna, sigenda kusosola muntu yenna, naye Katonda mwenna abawa omukisa olw'okuba muzze. ninsiima munonga ahabw'abaana baitu twena tukwataniise. abaana aba mwebale kutweta omuka yanyu tukabaasa kwizaha tukakwatanisa nini. Neebaza Katonda olw'abaana baffe bano, mwebale nnyo baana bange okukwatagana n'okututuusa ku kkula lino, mwebale munonga okutunywanira, n'okutwaniriza. Mwebalire ddala, mugume mukole mutyo obwo Ruhanga ali omwebembezi wammwe. mweyongere nkukola bwe mutyo nga Mukama ye mbeezi wammwe. mwesige Mukama ahabw'okuba abamwesiga baba nk'olusozi Sayuuni. Mwesige Mukama kuba bamwesiga babeera ng'olusozi Sayuuni olutajjulukuka. kantwala omukisa ogwo twiza kuba ntugaruka twafuna chansi tutuganiira. Kale kankozesa omukisa guno tusabire emmere, tujja kudda tuddemu tukwatagane tunyumye. Ruhanga Taata, Ruhanga Omwana, Ruhanga Omwoyo Orukwera, twakusiima twakwebaza ahabw'okuturundanira aha omu nju ya Fred, tumusabe na n'omukyara we na n'abaana be. ntwongera kukusiima ahabw'omwanya ogu watuha ite okutakwebasiza konka iyo ogu watubasiteeriisa obagebera bonna bisaba. webale Taata, webale Kirabona, webale ahabw'okuba twine kitukwire ite turi abasiisi konka iwe n'okusaasa. Kirabona baza kutwanjurira ebyokurya n'ebyokunywa, ntubiteeka omu ngaro zaawe ahabw'okuba niiwe obiteekateekire, obukanyise omuri itwe, obukanyise omu bantu baawe, obukanyise omuri buri omwe, ekyokunywa n'ekyokurya obyeze obiheereze omugisa nk'obu wabiire orukana ya Galilaya obu wakozire ebyokurya n'ebyokunywa bukanywisa abantu baawe bakagarukayo basemire. Mukama ntukusaba ebyokurya bibateekateekera kyamusana egi nungi ogiheereze omugisa, ogikanyise omuri itwe, ogikanyise omuri buri omwe, aragirya weena atunga amagara gakuruga ahari iwe, agatebeekanisiibwe embabazi zaawe n'okukunda kwawe, kandi Kirabona ogume nookora otyo nootukorera otyo ahabw'okuba ori Ruhanga ow'obuzima kandi otuburane iti ebiro byona twasaba turabize omuri Yesu Kristo omwana waitu. Amiina. Yakuna awali yakomawo agekirala kali
yenna awulira naye ku essimu akawulira kusika bulungi ku essimu ekkuba ettuufu eryokozesa ojja kuyita wali otambule ng'odda waliwo extreme end emmanju wa tenti awo ojja ssanga bwokaye bwoti ojja ssanga ekizimbe ekirimu all networks alawo
Kita notabudde kwaya. Bade sawozo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amatendo gonna gampanga tonda wa tuwadde sobo obulamu fenna abazze tumwebaza olwakino Fred namukyalo yatuuseeko tumwebaza era egenderwa ku bulamu bwetulina ekiyimiriza wano kubaako kitwogera mu ngeri y'okwebaza Fred. Fred tumanyidde emyaka mingi esukka mu 3 nga twawangaala naye ebbanga lyonna nakugenda Bulaaya. Kale tumusanukiddeko ngaffe famire era ng'omukwano nga tumusaba Allah byonna byamuwadde abimukuumire. Tubadde kwebaza simanyi oba dijjoegekagado tugamba nkugambye otuwadde omutima gwo twongere bwongezi bwe bibaayo ebisigadde oleme tukuddeyo mu katebe ate ogambe singa ate kakati kampe nage sayabeeko kyagamba. alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tusanyuse nnyo wano tusanyukirako Fred ne Rachel tumushabe. Ndowooza kansome leka kuva ku script. Amina. Kansome wetuli nina kyenabadde mpandiiseeko. Mujja kunzikiriza njogere mu Luzungu. Fred ne Rachel
I'm truly happy. Ndi musanyufu ku lwammwe. Ndi musanyufu nnyo. This is not just a party. Si kabaga bubaga. It's a moment to thank God. Naye kaseera kakwebaza Katonda. And to look back with joy. N'okutunula Katonda gy'apiisizza n'essanyu. I remember Rachel when she was just a young girl. Nzijukira Rachel nga kakyali kawala kato. I guess about 15 years. Myaka ndowooza nga 15 awo. Then I remember Tumushabe working very hard. Nzijukira Tumushabe nga musajja mukozi wa maanyi. Riding his bicycle. Yavuganga akagaali kasewajjuba. Doing boda. N'avuga boda gwe mulaba. Trying his best to build a future. Ng'afuba okulaba ng'azimba obulamu bulungi. Life was not easy for them. Obulamu tebwababeerera bangu. My husband, Dr. Engineer Chimuli here. Mwami wange ono Engineer Chimuli gwe mulaba. And I believed in them. Twabakkiririzaamu abo Batumushabe be mulaba. We gave them a little support. Twabawogirako akatonotono. He left the bicycle. N'ava kagaali. Where he worked at that time. Eyavuganga ebiseera ebyo. My husband and his colleagues gave him a good job. Omwami wange ne banne ne bamufunirayo omulimu ogusingako awo. And I want to say we did do it to be praised. Abulunga kino tetwakikola nti tubeere nti tuli b'amaanyi. We did it because we saw potential in them. Twakikola kuba twalaba abantu abeewaddeyo abalina obusobozi. And today we are proud to see the result. Era leero tuli basanyufu olw'ebibala ebivudde mu Batumushabe. Fred and Rachel, you have built a beautiful family. Fred ne Rachel muzimbye amaka aganyuma. You live in London at the moment. Weewaawo mubeera Bulaaya kati. You are raising wonderful children. Muleze bulungi abaana. You have come from far. Muvudde nno wala. And we thank God for that. Twebaza Katonda ku lwekyo. This is not just Thanksgiving. Tetuzze kwebaza kyokka. It is proof that small beginnings can grow into something really big. Tuzze kakasa nti ekyamaanyi kisobola okuva mu bantu abafaanana bwe bati. And I'm happy to say this, that you didn't forget your roots. Ndi musanyufu nti temwerabira gye mwava. You didn't disappoint the people who believed in you. Abantu ababakkiririzaamu temwabayiwa. And to Regan and the rest of the children, eri abaana bonna baregani, be proud of your parents' journey. mweyagalire mu lugendo lw'abazadde bammwe. To everyone here, buli muntu azze leero, let's always support each other. buli omu awagirenga munne. Sometimes the person you help today oluusi omuntu gw'oyambye leero will be the one hosting you tomorrow. tomanya enkya yagenda ate okukuwanirira. And today I'm being hosted by Fred and Rachel. Kati leero nange ndi mugenyi mukulu mu maka g'aba Fred ne Rachel. May God bless your home with peace, love and more growth. Omukama awa omukisa emirembe n'essanyu mu maka gammwe. Ndi wano ne mwami wange Engineer Chimuli, amanya agange nze Saaga Chimuli Mugowa Kyetwe, ndi Professor Makerere University Business School. Ndi musanyufu nnyo kuba ne Fred ne Rachel wano, naye waggulu wano ndi ne baganda bange. Kyesibagambye ffenna okumanya Fred twamumanyira ku maama waffe ali bakolagana ne maama. Kakati mbadde nsaba oba mpe taata anti bonna baatuvaako naye kati kampe bonna buli omu ayogere erinnya lye, then finally one of them will speak for the rest of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Tesas Abdulaziz mpangalira Kibuli era namanyira mukulu Fred ne Rachel nali mutonyo nsanyusa okubalaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Haji Muhowa Muhammad abaliralira Gombo nsanyusa nnyo okulaba nga Mwami Fred ne Rachel batujjukira naffe ne batuyita kwebaza Katonda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ganze Mwami Mustafa bangalira Kalole Bwego naye nga nange Kibuli. Nze no ndabika nenkanira ddala mwana Mushabe kubanga twawangalira ddala ebbanga okuva we yajja ow'amaanyi paka avaayo. Ndi musanyufu nnyo olwokubanga atwaniriza wano makaage era musanyukirako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ze Kalyango Bashir angalira salama. Nange ndi omu kubogedde abasoose baganda bange Mushabe wamumanya dda nga bwe boogedde nti bamumanyira ku maama waffe Allah bwe yatujjululako 2019 naye nga twatanga okulaba Mushabe nze nzijjukira ndowooza mu 1990 nga mwebiri tali bato ndi mu primary era ne tuwangala ffenna abanga ddene paka bwe yagenda e Bulaaya naye nga twakula nnyo naye nga kumpi tulinga ng'abantu ba famire ng'era alinga muganda waffe. Olunaku luno naffe twagala okwegatta ku bantu bonna abasoose okwogera n'abantu bonna abavudde e Bule ne Bwera okujja okwebalizaako Mushabe Fred ne Rachel olw'ettendo olw'ebyengera Allah byamuwadde, Katonda byamuwadde ebyengera omuli ekifo wano tutudde ebyengera eby'abantu bano bonna abazi koze ekyo nakyo kintu kikulu kiba kyengera n'ebyengera ebirala abaana n'ebirala bye tusobola kumenya kumalayo. Tuli basanyufu nnyo era twegasse ku bantu bonna abasoose okwogera n'abazze bonna okwebalizaako Mushabe ne Rachel Katonda olw'ebirungi ebyo era n'okuba nga tweyongera okumwebaza asobole okubibakuumira musobole okuwangaala mu bulamu obwo mukole n'ebirungi ebyo byonna mwongere okubikola nga basoose okwogera babyogeddeko tetujja biddamu kubanga ndowooza ebisinga byonna byogeddwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weewaawo. We are really happy to say Nyo Rachel ne Fred twakusuubiza okuziniramu kati bakituleko.
emmere mugimazeewo sisobola kukulwa kati tulina mumanya ngenda kuginoonya Pada tulang miso gendo ko friend na kukapundi ka najanga pula na mga promotion kama nao kaza kugamba chiti ndagala DJ Kulimba olwaniriza abakulembeze ba boda ab'ekibuli webali nabo bazze batenga bizina Wow, petróleo, petróleo. Makaga pasta katonda muyitirivu netuyimira n'ab'enkofi nezotasina tusinza Jehova okiwulidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tusanyusa okubalaba mwebale kutubira Fred kale mugende mu maaso. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baddu wa Allah mwenna bali mu kifo kino tusanyuse nnyo okuba nti naffe mutukkiriza okuba nti tubaako abaagaba yawa omusajja ono kubanga enneeyisaaye mwana atwogyewuunya kubanga abantu abamu Allah abasimamu ku madaala bannaabwe bano bebaludde nga batambula nabo oluusi babeerabira tekiriwa oyinza n'okulaba nga akwetaga erabirwamu aseesanseesenga naye tusaba omwewuunya era ssebo mukwebaza obugalo era ffenna nga bwokulaba wano ffe tuli basajja ba transport ebyo muyita aba bodaboda ffe gyemirimu gyaffe gye tukola abaana ba boda ffe tuli baana ffe tuli basajja nga bwotulaba ekyo tekivudde naye ekitiibwa tusabe kyatuwa nokyawunya n'okukyewunya kubanga era n'omulundi guli yatuyitako saidi eyo egaazi mujoni ati musajja ono nga wanjawulo nnyo nti naffe n'atuyita tusobole okuba mu mukolo gwe tuyali baddaga nti eyo navaayo dda tusobe tukwebaza era tukwebaza n'omukyala kubanga buli musajja waabeera ng'ayinako watuuse wabawo omukyala emabega wano teeza n'omukyala muntu mulamu nnyo kubanga olaba nga ojja n'oyita ffe be bayita aballo kiraasi ng'abale bakirowooza naye nga si bwe tuli sebo tweyanziza tweyanzige ekirala twebaza abazadde abakuza tusabe maama tukwebaza omusajja ono wamukuza bulungi singa tewamukuza bulungi osanga teyalibadde lwati ekirala tujja kwebaza bonna bannange era ngenda kubawayoko omukisa etwebaza ne taata waliwo taata ava okunnyanirizawo bamutulaga luli nti taata musajja ono naye wampisa nnyo ndowooza abantu bonna bwe mutemufaanana bane famire yammwe ennungi
era famire yammwe yeegombesa ate naffe otuwadde amaanyi nti ekyamazima naffe tulina okwongera okukola n'okugenda mu maaso n'obutenyooma kubanga oyinza okulaba olwaleero ng'oli wano kujja ku makyate ng'oli ku ddaala eddala naye ngenda kuddamu okusaba kyenakusaba luli mpulidde abantu nga bagamba waliwo omwami yazoonaga nti wakamutwalira abaana be waliwo n'omulala zeraga nti ewange yakatwala basatu naye naffe tulowooza nti kuseegi yaffe ya bodaboda twena tufaayo oba otutewa ggwanga ki ekikulu temujja ekibuli wali agende bwana agenda yalibeera ow'empisa embiye gwe tulinenya wali batanonye mulala kale tusaba ssebo tinewaffe ku siteegi wali otuwangalidde obudde bwonna ojjewo omuntu atya omutwale bw'onaaba omututte ye gwe tulinenya kubanga ajja kuba takufaananye gweoli musajja wanjawulo era oli mulala obubaka butuusa so tweyanzege baŋŋambye nebaze taata azaala mukyala tusabe muzeeyi Kizito assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sebo webale kuzaala omwana oyo afuuse ensonga olwaleero okuba nti bakwataganye ne bbaawe obudde bwonna era kyava mu kika kyammwe senga temwali bampisa nnungi osanga naye byatuulyeyo sebo tweyanzege nabano kababawe ku salaamu tetujja kwogera bingi bisingaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pozi zesiri kusajja Buganda. Omulimu gwaffe guno gwatugatta n'omwami Tusabe era tukaddiye kankitwale bwentyo nga tuli babiri kubanga tuli ffenna nga tewali kuyombagana. Nze ndi musajja w'ekusiya nze Wandera Ibrahim Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Twebaza Allah w'ekitiibwa okututuusa ku lunaku luno olwa muganda wange Tusaba oyo. Mwita muganda wange kuba mpanga naye ebbanga ddene. Nze najja mu mwaka gwa 1993 mu Kampala nensisinkana Tusaba. Netandika okubeera nga tuli bamukwano kati bwe ŋŋamba nti muganda wange siba musobya. Amanya gange nze Muhammad Jjuuko ndi musajja mulangira. Ndi musajja mulangira. Oyinza okundaba bwotyo n'olowooza nti ndi wa layisi nedda ssebo ndi musajja mulangira. Masha Allah. Tusabe tukwebaza kubeera nga watuyise ku mukolo guno ate n'otuwa ekitiibwa naffe ne tutuula n'abantu ab'amaanyi. Twebaza Allah w'ekitiibwa akusasulemu ekisinga obulungi wabula nze sijja kwerekerayo ka chance. Musajja ono ekigambo kyasabye oba yakikusabako nadda saaliwo mu bantu b'oyinza okutwala tonsuulanga. Salamu alaikum. Tweyanzege akayimba akaddako kanyanirize aba transport kanzikozese mbeerewo. Mwebale nnyo olw'omutima ogwo, enneeyisa zammwe n'ebikolwa byammwe. Saba Mukama nga bwe mumwebazizza era abongere. Tukuŋŋaanye mu kitundu kino, sayidi eno ne sayidi eno. Buli sayidi ajatisaali abo abantu abo balaba. Saba Fred sikuweka abayinako ekyokujjukira. Nange ng'akyasoma bankozesaako famire yaabo ku Kafumbe Mukasa nga tukyatunda endiboota. Jjukire wajjati babirye awo ajatisaada ne inginiya mbijjukira.
kati saawa zino Fred ne mukazi we tebabasanyusa. Commitment. Nyini baleeta olugezigezi mu lambu y'abaana. Love. No, okuwuliziganya, okwagala n'okuteesa kisobola okutuusa ku buwanguzi. Obuwanguzi Fred ne mukazi we baliko bawuliziganya. UAS 279G. Otyo? Nowa. Bambi tukusaba n'obwetowaze. Gendo setulemu. Osetulemu katono. Era wadde ndi big sister weewaawo naye era mwami kitonsa mwami wange. Assalamu alaikum. walamatulinaye binnenye bannange yakutwala omukisa guno okwebaza Allah omutonzi waffe kulaba nti yatuwa omwami Mr. Fred ne Rachel. Family eno ku lwange nakagirabira, it's coming to 2.5 years. However, bansomesa okwagala olw'ensonga nti in my previous life omutima gw'okwagala nali naguggalawo nga buli gwoyamba ate yakubba, gwokwata ku mukono ate ogenda okwegendereza ennyo ng'alina omutima mulala nnyo. So Katonda wampa omukisa to officially meet Fred last year around Feb. Twali London eyo and wali ebyali bitatambula bulungi ku side yange. Ngera at that point nali nkola decision ya komyawo bana bange Kampala ndegeyo omukyala. However, Rachel nagamba Mr. Kitonzi ekyo tokikola ki? Tokikola. Obuzibu obwo muyina tusobola okukola ki? Okuyamba ne tubujjawo. So they were able okuyimirira mu kizibu ekyo ne bakikola ki? Ne bakijjawo. Now, somehow ekizibu ekyo kyalimu exchange of money. Ngate nga we banyonyodde nti in my previous life buli gwe nakolagananga naye ate weesanga akoze eki? Akubbye. So this time ngate nze alina okukwata sente nkole ki? Mpeeyo. So now I kept on asking myself, bano tebazitwale nga abalala bwe badde bakola. Naye njagala okubagamba nti omwami Fred ne mukyala we, they are very, very good people, even when it comes to money. Because most of us, we can be good socially, but when it comes to money, it becomes a different story. But Mr. and Mrs. Fred, I really want to thank you for that, and I want to take this opportunity to thank you for keeping that long list of friends, because I'm seeing people you've really grown up with. They're here jubilating with you, which is not so common for people who have grown up.
find that, again, some of us, I'll give an example to myself. I no longer have friends of 20 years. Instead, I have friends of 5 years. Meaning that the old friends have fallen off, and either it's because of money issues. But I really feel I envy you to say that you have friends of 30 years, 40 years. I'm like, I wish I were like you. Again, I want to take this opportunity to thank you. For the 4 months that I was there. I want to thank you so much, the Tumushabes, for that kind heart, the love you showed me with my family and my baby, my new baby. Njagala okwebaza nnyo Aunt Rachel ne Uncle Fred for that. Era nsaba Allah nammwe buli kimu kye musaba akibawe abeere nga ayanukula edduwa zammwe. Nebaza abantu bonna ababeereddewo Uncle Fred and Aunt Rachel for all the years they've been on earth, and most importantly, I thank Allah for everything. Thank you very much. Wewa oteyanza nnyo abakwasa ekirabo kyabwe. Tetusobola kubasasula ssente, tetusobola kubasasula anything naye mukkiriza akalabo. Abayambi ba family ya Bakitosa mwambuyeko ekirabo. Cameraman, be ready. Kino bwedda kye mbagamba, weebaza Katonda na buli kyonna ky'olina. Ekirabo bakikuweera wekisabukulira kati mwaba kyali eno ebibugumu tubalese ekirabo bakikuwa n'okitwala ekiro oyagala okisumule n'otya n'olindako ewaffe e Bulaaya tukisabukulirawo obugalo.
Mukama kubanga tukoze bulungi olwa Fred. Okusookera ddala bagamba nti omuti oguvaako ebibala nagwo guba guli mulungi. Mukama ebazibwe. Mbadde mwebaza Fred naye Fred waliwo we yava. Badde nsaba maama waffe asituke abawuubireko. Mbagambye nti ebibala ebirungi bivaawa ku muti omulungi. Ate oyo ye kyamaanyi waffe chairperson w'ekitundu kyaffe. Okusookera ddala Musumba, ebigambo byange bigenda kuba byakwebaza byokka, naye nina ebigambo byenjagala kusooka kubuulira muganda wange. Ekitabo ky'amateeka essula 28. Badde nsaba Musumba jjayo Bibuli. Abalina Bibuli ku masimu, abalina ekyamateeka essula ya 8 kuva ku lunyiro lw'E12 kutuuka ku lw'E14. Kigamba bwe kiti bw'onoomalanga okulya n'okutta era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula omwo, era ente zo n'embuzi zo nga zaaze, ne ffeeza yo ne zaabu yo nga byaze, ne byonna by'olina nga byaze, kale omutima gwo gulemenga okufuna amalala, ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Mukubire Katonda mu ngalo, kubanga byebyo bigambo ebituzaamu amaanyi, ebituzaamu essuubi. Musa yali alina waatuuse nga batandise kulengera ensi ensuubize. N'akyukira abaana ba Isirayiri n'abagamba nti bwebanga mutuuse muzimbye amayumba nemugasulamu, zibenzi muzivuze, ennyumba muzizimbye, tumwerabira Mukama Katonda wammwe. Mukama ebazibwe. Nebaza Mukama nti olunaku olwaleero Fred asobodde okwebaza Katonda kubanga waliwo yamugye, waliwo wamutwala. Mukama ebazibwe. Fred muganda wange, cousin brother, naye ate twava ku by'oluganda ntudda mu ki mukwano. Owaffe bagamba nti omusajja omwana yakyukira mutabani we n'amugamba nti oluganda lufe naye omukwano gukola ki? Sigalewo. Omukwano kintu kya muwendo nnyo, omukwano kintu ky'amaanyi. Era babadde wano nga boogere lwaki wa mukwano. Fred yanjagala ate nange niye mwagala. Fred bw'amala kugula akabodaboda ke akasooka, zinali sinabagula akabodaboda, yasooka kugula bodaboda. Nampita nagamba muganda wange jangu naguze eki akabodaboda. Nagenda nga nsanyuse naye sikugulira nako piki oba ekintu eky'omuliro. Kati ntuukayo Fred nagamba kaako kavuge. Mwena kasimbula kantwala waliwo gye yali akola kansisobola okukisenge bapu. Nagamba nti tikatogiyize ekyaddamu kukuba kiko. Fred yanjagala Katonda okubeera best man we. Ku lunaku olw'embaga olwo lwenyini abaaliwo ndowooza mujjukira, waliwo ekyaliwo. Fred n'agwamu amaanyi ne mugamba nti guma Fred, ekinajja kikola kijje. Bwe nalaba nga Fred empete emaze kumugenda mu lukumu nigamba Katonda wange weebale kiwedde. Alinga abalaba abalala era nabo mbeebaza okubeera n'empisa ennungi. Nebaza n'abantu bonna bakigalagala, nze kigalagala banjagala, balamu bange, banazaala, basazaala, Mukama abampeera omukisa. Ng'amaliriza yali apangiza Kirinya, kati nampita kumukyalira. Obugalo obw'amaanyi nga tubaza best man Kagurusi. Best man bannange. Era